Essula ey'okutaano. Naye omuntu erinnya lye Ananiya ne Safira mukazi we n'atunda ebibye, ne yeeterekerako ku muwendo, mukazi we naye ng'amanyi, n'aleetako kitundu butundu n'ateeka ku bigere by'abatume. Naye Peetero n'agamba nti, Ananiya, Setaani akujjulizza atya omutima gwo okulimba Omwoyo Omutukuvu ne weeterekerako ku muwendo gw'ennimiro? Bwe yali eyo teyali yiyo? Era bwe yamala okutundibwa teyali mu buyinza bwo? Kiki ekikuteesezza mu mutima okukola bw'oti? Tolimbye bantu, naye Katonda. Ananiya bwe yawulira ebigambo ebyo n'agwa n'atondoka. Entiisa nnyingi n'ekwata bonna abaawulira ebyo. Abalenzi ne bayimuka, ne bamuzinga, ne bamutwala ne bamuziika. Awo olwatuuka waali wayiseewo essaawa 3, mukazi we naye n'ayingira nga tamanyi bwe bibadde. Peetero n'amuddamu nti, mbuulira, mwatunda ennimiro omuwendo bwe gutyo? N'agamba nti, weewaawo bwe guti. Naye Peetero n'amugamba nti, kiki ekibatabaganyizza okukema omwoyo gwa Mukama? Laba, ebigere byabwe abaziise balo biri ku luggi, banaakutwala naawe. Amangu ago n'agwa ku bigere bye n'atondoka. Abalenzi bwe baayingira ne bamusanga ng'afudde, ne bamutwala ne bamuziika wamu n'ebba. Entiisa nnene n'ekwata ekkanisa yonna ne bonna abaawulira ebyo. Obubonero n'ebyamagero bingi ne bikolebwanga n'emikono gy'abatume mu bantu. Bonna baali mu kisasi kya Sulemaani n'omwoyo gumu. So n'abalala tewaali n'omu eyayaŋŋanga okwegatta nabo, naye abantu ne babagulumizanga. Abakkiriza ne beeyongeranga okwegatta ne Mukama waffe, bangi abasajja n'abakazi. N'okuleeta ne baleetanga mu makubo abalwadde ne babateekanga ku mikeeka ne ku bitanda. Peetero bw'anajja, ekisiikirize kye kituuke ku bamu. Era ebibiina ne bikuŋŋaananga nga biva mu bibuga ebiriraanye Yerusaalemi, nga baleeta abalwadde n'abaali babonyaabonyezebwa dayimooni, ne bawonyezebwa nga bonna. Naye n'ayimuka kabona asinga obukulu ne bonna abaali naye, kye kitundu eky'Abasaddukaayo, ne bajjula obuggya, ne bakwata abatume ne babateeka mu kkomera ly'abantu bonna. Naye malayika wa Mukama ekiro n'aggulawo enzigi ez'ekkomera n'abafulumya, n'agamba nti, mugende, muyimirire, mubuulire mu yeekaalu abantu ebigambo byonna eby'obulamu buno. Bwe baawulira ne bayingira mu yeekaalu mu matulutulu ne bayigiriza. Naye kabona asinga obukulu n'ajja n'abaali naye, n'ayita olukiiko n'abakadde bonna ab'abaana ba Isirayiri, n'atuma mu kkomera okubaleeta. Naye abaami abaagenda tebaabasanga mu kkomera, ne bakomawo ne boogera nga bagamba nti, ekkomera tusanze nga lisibiddwa bulungi ddala n'abakuumi nga bayimiridde ku nzigi, naye bwe tugguddewo tetusanzeemu muntu. Bwe baawulira ebigambo ebyo, omukulu wa yeekaalu ne bakabona abakulu ne basoberwa mu bweraliikirivu bwabwe ekigambo kino nga bwe kijja okubuna. Omuntu n'ajja n'ababuulira nti, laba, abantu bali be mwateese mu kkomera bali mu yeekaalu bayimiridde nga bayigiriza abantu. Awo omukulu n'abaami ne bagenda ne babaleeta, si lw'amaanyi, kubanga baali batya abantu baleme okubakuba amayinja. Ne babaleeta ne babateeka mu maaso g'olukiiko. Kabona asinga obukulu n'ababuuza ng'agamba nti, okulagira twabalagira obutayigirizanga mu linnya eryo. Era laba, mujjuzizza Yerusaalemi okuyigiriza kwammwe, ne mwagala okuleeta kuffa omusaayi gw'omuntu oyo. Naye Peetero n'abatume ne baddamu ne bagamba nti, kigwana okuwulira Katonda okussinga abantu. Katonda wa bajjajjaffe yazuukiza Yesu gwe mwatta mmwe bwe mwamuwanika ku muti. Oyo Katonda yamulinnyisa ku mukono gwe ogwa ddyo okubeera omukulu era omulokozi, okuwaayo eri Isirayiri okwenenya n'okuggyibwako ebibi. Naffe ffe bajulirwa b'ebigambo ebyo, era n'Omwoyo Omutukuvu Katonda gwe yawa abamugondera. Naye bo bwe baawulira ne balumwa nnyo ne baagala okubatta. Naye omuntu n'ayimirira mu lukiiko, Omufalisaayo, erinnya lye Gamalyeri, omuyigiriza w'amateeka, alina ekitiibwa mu bantu bonna, n'alagira bazze abasajja ebweru akaseera. N'abagamba nti, abasajja Abayisirayiri, mwekuume eby'abantu bano kye mugenda okubakolako. Kubanga edda mu biro ebyayita, Siyuda yagolokoka ng'agamba nti ye muntu omukulu, abantu nga 400 ne beegatta naye. N'attibwa, bonna abaamuwulira ne basaasaana, emirerembe ne gikoma. Oluvannyuma lwe n'agolokoka Yuda Omugaliraaya
mu nnaku ez'okuwandiikibwa n'atwala ekibiina okumugoberera, n'oyo n'abula. Bonna abaamuwulira ne basaasaana. Ne kaakano mbagamba nti mwebalama abantu bano mubaleke, kubanga okuteesa kuno n'omulimu guno obanga bivudde mu bantu birizikirira. Naye obanga bya Katonda temuyinza kubizikiriza, muleme okulabika ng'abalwana ne Katonda. Ne bamuwulira, ne bayita abatume, ne babakuba, ne babalagira obutayogeranga mu linnya lya Yesu, ne babata. Awo ne bava mu maaso g'olukiiko nga basanyuka, kubanga basaanyizibbwa okukwatibwa ensonyi olw'erinnya. Buli lunaku mu yeekaalu ne mu nnyumba eka tebaayosanga kuyigirizanga n'okubuuliranga Yesu nga ye Kristo.